Executive Media. Focus, innovate, succeed. Amiri namala afuna omukazi n'amutijjisanga ye bw'akola ssekajja. Naye mbw ate Amiri yafuna dda omusikazi. Baŋŋamba kawo naye ate baŋŋambye bya bulimba. Alina lubuto. Mukyali wa Amiri yennyini yaŋŋambye. Amiri wendi. Simanyi oba bye yabadde ayogera. Jangu soogere tebannampoowa. Tulumye Becky afe. Tolaba. Karimbugo bw'oyagala ne Amiri mu Becky afa. Anti nze ndi wa luzaalo lumu. Musooka ofune nnya. Musobole omulumya obulungi. Becky ayina nnya nze ndi wa lumu. Naye nnya ng'ali mu 7. Ng'era temulina ye mumukwata. Yatugambye agenda kuzaala. Olaba yali azaalira ku wempi. Bwe yatugambye. Naye nga lwaki Amiri wakubanga omukazi? Teyamukuba. Waliwo nno kyali wa Amiri yajja n'andayirira wano. N'agamba ndayira wallahi billah. Amiri takubangako mukazi we. Teyamukuba naawe omusajja akuba omukazi oba omulaba. Linda abakuba babeera batya? Batambula baleekaana. Abakuba. Sekajja agenda kukuba Chosen Becky. Mwejjeemu empisi. Ate Chosen Becky tagenda kujja tugamba nti bamukuba. Tasobola na kunyega buli kibi ate bagenda mukola ebibi. Ate ekirungi bajja babikola ye. Naye teyamukuba oli ba. Naye fitina ya Kiina gundi Sumaye wakyo fitina omuwala bw'oti. Tewagisiima lwaki? Tebikwatagana. Ki ekitakwatagana? Omwami n'omukyala. Lwaki? Oli mulokole ono musiraamu ngolabigetta. Becky yasiramuka. Yani? Yasiramuka. Yasiramuka yani. Balina okuba baawooye. Tebawooye nno mbu bakoze simanye embaga y'omukundi y'omuki yaki bagita bati. Egibayita sivo ey'omu balooya. Bagikoze ddi eyo? Maama nnyabo bagikoze nkulayirira. Nga tetwagirabye. Yatugambye agenda postinga ebifaananyi mu maaso awo. N'okukyala yakubamu. Yatugambye waliwo ekiteeyi kye yayambadde. Mariam Sewamala kye yakola. Naye agenda kitupostingira mu maaso awo. Ekyo kiteeyi yakirimu mu mbaga. Bambi beebale. Naye Sekajja agudde mu bintu. Mbwe bakuwasa embaga buli kyabugagga ky'oba olina okugabanako n'oyo. Mugabane mu Busiraamu. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamalizanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Woman Up. Raw unscripted talks. Debinji. Maybe not tugenda bizikiza. Ebigambo wabizikiza dda. Twatandise ddo bizikiza. Amazima gali nti ku mukolo mwakoze omukolo. Mukolo gwabadde mulungi. Mwakoze kye bayita. Fitina y'abana Uganda. Tulabanga njogera nnyo ku mikolo. Ogwa kalo sina kye ngoogerako. Webale nnyo kubeera bali tokkiriza. Nasooka nenda omusajja nga simutegeera. Naye amazima akasajja kali kalungi. Andi mwamanyira abasajja abayina embuto. Mwamulowooza be basajja. Kalo yakoze omukolo oyinza ogamba yabadde ayanjula. Mwabadde mutubuli ekitufu. Kadde kwanjula kwabadde kukyala. Kati okwanjula agenda tugamba. Era ajja kukubawa. Mwe mwalabye byonna ebikolebwa mwalabyeko ababuuza nti bali awo. Gwe walabyeko nti baze walabyeko emperekeze nga zigamba eradde basibo. Bannange byonna mwabimazeeyo. Naye katulinde okwanjula kubanga. Okwanjula nako mujja kwogera. Tewagenda ku mukolo gwa gundi. Tebampita. They are not my people. Oba lwakuba omukyala yali awasa. Ani yabage nti yeewasa? Shamim. Ng'oba olaba Sekajja ayinza kukola atya? Sekajja akola. Twala kuli. Professor. Kati kankubuulire. Sekajja mulimi. Asiba wano atulaga amataka ge nga bali mu nnimiro balima. Okimanyi Sekajja ayina baakubira obulango n'owa Jorani. Norada. Akuba obulango. Okimanyi nti waliwo video Becky ze yakoze ng'agamba Sekajja nkwata. Wanaye. Sumanyi ezo zaabaddewa. Wallahi nga mugamba nkwataako. Nga omugolo omusajja takifiiringa. Gomanyi kubanga omugolo. Olumu abasajja baabeerabidde bwerabizi. Tebiriiko byagamba nti nno bambu namugambye enkwata. Omusajja ne bamuwa akabbo ka muwala n'amuleeta mu kamera. N'amutulaga. Tebakikola. Wali walabyeyo omugole ekyakuwadde kabbo ka muwala mu kamera. N'avaayo n'amusumulula. Kiraga omusajja yabadde very excited. Yabadde musanyufu. Okumuwasa. Biraba omukazi we bye yamuwadde. Kuba bo bayinza okuba baasalawo ng'ebintu bye balina obbitulaga olugendo lwabwe. Olwalaavu nga tugatambula nabo. Naye gwe ebintu oyo omukazi bye bamuleetedde ddala kituufu se yabikuze. Ani? Oyo omukazi. Kati abantu bonna baba obuvunaanyizibwa bayinza okuba nga baayimuse nga bagidde ku bintu bya mukazi nga yabiguze. Kisoboka. Wali oweekoleddeko omukolo? Nze sobola gwekolera. Kati sirikanne. Naye nze kankubuulire omusajja baba bamuwasizza akole by'alina okukola ng'omusajja gwe bawasizza. Akola ki? Era saagala kwogera bibi. Wayagalira. Nesimaamu nenze kyenda kwagaddeko. Tokoowa abantu kuvuma. Otuddawo ne tokoowa abantu kuvuma. Igwayogerera Kyozeri Becky omusajja owuwo teyajja. Otudde oyogera nga baŋŋambye n'abaana abalongo b'olina naalongo wakabawa abasajja 3. Oli ku Kyozeri Becky. Abasajja 3. Mbu. Bona nga basaalongo. Comment nagikuba screenshot. Bona nga basaalongo. Ambo basaalongo bangi. Nga beesimbye. Screenshot zange ziriwa.
kati wenna bagamba nti n'abalongo sibayina banagamba ki toyina balongo takikola banyiza obaga nti n'abalongo tebaliyo kati ne beebuuza ate abalongo be baliwa be nagaba omanyi abantu boogera nnyo Zubeda ne kino kimanyi yazaala abalongo n'abasiba abasajja 3 nze neezira kulaba alimba nga mmumanyi oyo mulamu wange mulabye muganda wooli atalina mahale ono wa mahale kati ekyo kyabadde kyetaagiso kiteekayo naye ng'abaana bo balina taata waabwe abaana babeera ne taata waabwe babeerayo nakati gye bali ewaka oŋŋambye wano tewali musajja ali akuwooye and by the way nze ntaata w'abaana bange tali ku social media tali ku internet wadde tamanyi na kigenda mu maaso talina kyalaba talina Facebook talina simabiki talina kati yakuwoowa nze tebampowangako ku mikolo ena gye waakakola si woowebwangako emikolo ena etaano emikolo gyo gibeera gitya gikoma kuki kukyala abasajja bonna bakoma kukyala ne mwekyawo oli eka yakola okwanjula okwo kuba kwanjula anti kukyala lwaki tosaba nnika babeera baŋŋambye nti bagenda kujja tukole ki tukole ennika tebakomawo tebadda kiki sente kyekikyotegeeza mahale njagala mangi kubanga manyi obufumbo kyeki manyi kyekitegeeza ekikyakulemesezza osaba mahale ga sente nyingi nsaba mahale nga gategeerekeka lwaki ate ofuna abasajja batasobola mahale go bagasobola naye just ndowooza batuuka ekiseera ne balowooza nti bajja kuntwala bwe batyo okimanyi nti waliwo omukazi ali mu bufumbo nga yasaba amahale ga 5,000 naye ng'ebizibu byalabidde ku egyo 5,000 kati gwe oyagala ofuna ebizibu byolabidde ku ssente zo yes amahale oyagala nga gammeka Sumaya kati wendi njagala omusajja nampayika z'ettakeeza ewwa 2 anti mu kifo ki otukwata ku Masaka road talina kusukkayo bayita Katende tasukka Katende kati bwe tukwata ku Mityana road tasukka Buyala yika 2 kale wetuba nga yegayiridde nnyo emu kitundu omanyi eka obutasukka Kitende awo wendi kati ngugayo omusajja yali alemereddwa okuwasa nga mugambye n'emmotoka ebiseera byondooza bayali mu miliyoni nga ziizo Sierova kati gomanyi sente saawa eno zeerimu kitegeera kati oziba ntono ku nze jjukira kati nkozeemu ngenda nnyongerako oyongerako ebbeeyi yo n'ekizigo sebo si kyalayisi luli nali wa black wali muddugavu ng'oli kikazi kirungi ne weerusa naye lwaki weeyerusa Sumaya munaku njagala okukubuuza emboozi eyo wabula nze ndeka kubanga Sumaya no gwe mulaba wano kuwumana Sumaya yali muwala muddugavu nga mulungi alinga Nnaalongo bwekyomanya nze omusajja wange yaŋŋamba tayagala kulaba ku kitonde kiddugavu naye yakwana oli muddugavu nkola bimusanyusa kati no yasooka bakyali wange nanguliranga ebizigo nga alina edduuka ly'ebizigo nanguliranga ebizigo nga genda otwale ku kizigo kino gira ati bwe yalaba nkyamuse nangamba kati nkwagala yala kuwasa ati wetuli musajja yakujja mu kkalayo akawala akali akaddugavu akalungi era ndi naye era nkwagala nnyo bebi wange kuba olimbo yo taliiyo olimbo yo omusajja taliiyo omusajja wange gyali Sumaya weekubya yaka onoonya musajja akuwasa mulina naye talinaba kusalawo singa ofuna asalawo ngenda shamimu newe mba nfulumaano bwenti newaba waafukamirawo nangamba njagala kuwasa na proposinga nga totegedde bimukwatako saagala kumanya bw'otuuka eyo nga musezi nga musezi nga nseera bw'otuuka eyo nga mubbi ate nze omusajja omubbi simulinaako buzibu lwaki kasita abanga byabba bya buvunaanyizibwa okubba ekyobuvunaanyizibwa kiki nga bba ebintu ebitegerekeka nga tetugenda kusigala mu mbeera mbi nze omusajja omubbi simulinaako buzibu oyo mwagalira ddala
nze nfumbira omusajja asika chapati bwali ongamye mbunda lesewo omubbi kuki ogenda n'omubbi omubbi simuyinaako buzibu asitabanga byabba bitegeerekeka nga ate era mbimanyiiko kuba ndina omuwabulamu nti wano bbye bubi wano wakoze bubi oba kano mukakola bagenda tukwata omuwabulamu n'omugamba kati wano bbye bubi bagenda kukwata ate bamukwata mba sibiriimu ogendera mba ndiddeko ebyange bimala ebyo si bye bikulemesezza obufumbo n'ofumbirwa Mariana no sigafumbangamu bwe bakyalawo ddawa nze ndashayo mundi mukazi mugezi nnyo anti sooka ombuuliremu bano abasajja bonna emikolo gyonna gye ndabye kati kankubuulireko sikyazanko omusajja ne tukyala nga yali ampangisiza wadde akazigo mukyala mutya nze wonkwana nongamba I love you nga nze nkugamba I love you too bwe tumala I love you too kati munnange nze sibeera na muntu yenna nga tetugenze waffe bw'omalawo kyamanyi tekitesobola natwala wadde 2 weeks ng'ongamba tuteeketeeke tugende sente zino ewaka eziteekateeka okukyala ani aziteekamu yazimpa omusajja yazimpa nze mu kubalabala ennyo wemba nali ntadde ssente mu kukyala ewaffe kakadde kamu ate kannuma era n'oyo omusajja yamala n'akampa after kakadde kamu ate kannuma ate omukolo we guggwa buli omu ngadda muba muddawa buli omu adda mu kaziko ke ng'olinda kyolwo omusajja nga nninda nnyanjule kati bw'olemerera okwanjula lwaki tokola bukozi nneka tebalina busobozi naye nneka eri simple anti simple nanti labayo nze neka yange newebeerawo nga tuli babiri nze n'omwami wange ne taata ne baseeka newebeerayo abantu 10 sikiinaako buzibu ne siita bantu kasita amahale gajjula ekikutawaanya amahale kasita gajjula goloza segomba kubaako nadduuka ddene weriti naalijjawa olina okukola ennyo kyova olaba nkola n'omusajja njagala ategeera nga yakolamu nze seesembereza musajja munaku mulabako bwe nti mpulira nziruka shamimu omusajja omunaku amenya kubanga ne bw'omusaba akantu akugamba sitekaliwo ne bw'ogamba okulya tewali ne bw'ogamba olugoye ti musajja omwavu abeereka naye sendeka kati gwe wamwe teriyo baganda bo baavu nze nazaalibwa n'abalenzi 2 bokka ate bonna nze abasinga obukulu kati bakyali bato olina obayigiriza nti omusajja abaamu n'akasente iyo omusajja alina obbaamu n'akasente era oba tolina ssente teri mukazi agenda kukwagala omusajja talina ssente tasobola kwagalwa bwe kyogamba ow'omuceere bali mulesewo singa yalina ssente osinga omukazi ow'omuceere si muntu si mukwano gwo ow'omuceere yankwasiza ennaku yakoze biki bya postinga ebyo yakoze vidiyo nenkwatibwa ennaku nenga obanzikirize kimpoowe amazima nakwatibwa ennaku bambi tolaba gwe omwana akwasa ennaku ebyamulema munne yabikoze teyabikoze singa ne Amiri yakkiriza bukiza n'agamba nja kubeerawo ng'ekifaananyi baali mututte naye ne bamwanjula Amiri yagaana okukkiriza ndabye wano nga Becky yeebaza abantu yeebaza omwami we n'agamba omwami yakyala kuba ebyo teyabipositinga bambi omwami yakyala n'agamba bwe yakyala taata yakaaba maama yakaaba senga baakaaba n'omwana asembayo obuto omuwala yakaaba kati gwe kyogamba Becky olw'essanyu kati kankubuza ekibuuzo kyogamba Becky ayagala nnyo Ssekajjo singa Amiri iye tekisoboka amugja ewaabwe tannamugjayo basula tannamugjayo basula wa Becky basula waani wa Becky wabeerawo maama we Becky asula wa Shami abeera ne bbaawe kati bamututte officially naye nga bamututte officially mu maka ge mu maka ga Ssekajja yatulaga ennyumba gyazimba tewagiraba ennyumba ya Ssekajja babiraba Ssekajja nga bamukulugusa mu mukolo naye ng'alaga bulazi bambi mu nsaasire siina maanyi sobola kwogera wano sinza alina obuge buli kimu nga bamugambye ekigambe ekyokukola
mbwe mbambi mugambe naye lwaki mbadde musanyukirako bakazi bannammwe nga sisobola sanyukira ku mukazi musiru bw'atyo nze nga nkwata sente zange zoonoona mbola okuba njagala mukolo nze nkugambye n'omukolo ogwange gwonna ogubeerawo omusajja olina okumpa sente omusajja omukazi bwe baba bajja okukwanjula ani alina okutegeka ewammwe omusajja alina okumpa ku sente mwakikwata bubi bw'oba oyita abagenyi bali baba bajja kwanjulwa abagenyi bajja n'ebintu okitegedde okujjako ngaewammwe muli bubi naye mba temuli bubi tekyandibadde kirungi musajja okuwa sente zitegeka wammwe naye ng'okimanyi nti omukolo gw'okwanjula omukazi yasinga oteekamu sente yalina osinga oteekamu obviously because abagenyi bajja wammwe kati kwamu akafaananyi Becky yataddemu meka because yataddeewe yataddemu okusinziira kuba nti azitowa atya teri atandyagadde abantu bano bawolereza nnyo naye omunnyo gwo wagulabye nsaabirabye gwabadde guti bannange baleese omunnyo okimanyi omunnyo gwe gwasinze obungi nagoberedde omukolo gwa Becky paka ku last baleese kibi ekyokuleeta omunnyo oyo omukazi bakyamuleeterako omunnyo si wanzaalo nnya okuzaala enzaala ennya kikujjako bakyaleeterako omunnyo badde manyi otegeera Naalongo omunnyo tikyembuuza omunnyo kibi ekyokuguleeta bana abalabi nze sikitegeera sikunala kutegeera suma kibi omukolo okuleeta omunnyo ku buko si kibi naye kisinzira ani gwoleeteddeko omunnyo kiringa kukeera ku omunnyo gukola ki nti Becky bamuleeteddeko embuzi anti omunnyo gukola ki kukwanjula kitegeeza ki si kakasa bulungi naye mbu si mulungi kuleetera muntu bw'atyo mbu kati kyogamba mbunze baba tebalina kundeeterako nte na mbuzi ayi nga bagireeta wampozi nga bbaawo gwena ye yakusookerako omusajja gwe mba nfunye yaba nsookeddeko goba ofunye so buli musajja akkirizibwa okuleeta embuzi gwemba naye mu budde obwo zaala yendekaamu ate sebo waleeta embuzi sebo kyali mbeerera okakasa eggwe nagamaaso omukwano Naalongo nebeka n'abakapya Naalongo ensabo neesonyiire ddala nze sikirabanga ze tusobola okwawukana ne Naalongo kati saawa zino olwokuba ayogedde mukwano lwaki agambye bukapya kibadde kijjirawo ekyo owulidde kyagambye owulidde Naalongo kyampise muwulidde kale agenda akola interview n'abawanvu naye ngaomukolo gye guli ogw'okwanjula ogwani ogwakalo banaye kalo ababeeredde kiggwe nze kyantujja omutima gukyankuba gujja nobakuba mufe gye guli mu November ow'omwaka papa yaweerezza ebbaluwa esaba okwanjula papa misaki tebamuzannyirako mukwano si ye musajja ayogera ebigambo binaabirya okwanjula kugenda musajja muganda nnyo omusajja wa kitiibwa akumye legase ye zinabadde mmanyawo oli mutabani we eki nabadde mmanyi gukomyawo nga lwaki gukomaawo mwabadde mwateekateeka ki nze nabadde ndabanga byonna biweddeyo nga biweddeyo bitya byemukoze byonna byaweddeyo ebibuuzo bibeere bitono nnyo ddala naye omukazi yanyumye ndowooza bye fitina y'abannayuganda obwedda bagamba kalo teyanyumye yanyumye nze buli gwe lwe yataddeko andaba ekirala teyeemakudde nnyo yabadde talina gwakakasa byonna yabikakasakakasa dda kati bali talina kyatugamba nze kwale kwegambo ye ogwo omukolo wejjeerezeddwa Sumaiya ogwo sina kyengo wejjeerezeddwa naye nga tumaliriza ogwa Becky Becky kyonna kye yakkola talina kyeyankola mwaliko abajja n'abajja yanyiiza bunyiiza gwe ne Naalongo byakola binyiiza asigamba gwe naye tomumanyiira nze binyiiza Naalongo kitone temwagala bulungi Becky nedda se butamwagala naye gwolaba byakola gyebiri kiki kyakoze kitaliiyo excitement yabadde nenyonyonyonyonyo omuntu gwe bawasa n'otasanyuka abalala nga tebasanyuka abakazi mulekerawo okuteeka ssente mu mikolo gyamwe mulekerawo okwewasa nkubalira lisiti y'abaakewasa okimanyi ne baby Gloria mama we yamuwasiza omusajja nedda olimba
nedda kati kankubulyeko famire y'omuvubuka ngimanyi bawasa if you didn't know ngimanyi balina ssente zaabwe nedda obuzibu obutawaanya mmwe abakazi aba bagenda ofumbirwa muba mubalabye mu limelight ng'abasajja baabwe temubamanyi kati okuba nga temubamanyi kibaleetera okulowooza nti abasajja tebalina kye balina baba balina ssente zaabwe ekibaleetera okugamba nti omuntu yeewasizza kuba nti ebintu byakoze ewaabwe nga ddiko bantu kulya kukola bikyo ne mugamba omukazi yeewasizza omukazi yenna ayinamu kasente tekyandibadde kirungi musajja kuwa ssente weetegekera ewammwe ekyabbeki kyeraga bwerazi bano bonna bonna abalala kaliko naye ekyabbeki naawe okimanyi mu mutima gwo nze sikimanyi okimanyi nze manyi kimu nti beki nze kyenyinza okugamba kyemugamba ate nga katwakimanya nekivaawo nekiggwawo kyekiriwo katugamba kikolera ki nti olwokuba ayagala bbawo mukwano gw'oli naye naye ngenda mwagalira Amiri kati akyamuluma Amiri amuluma ayi kati kankubuli okakasa nti beki aluma Amiri nti beki ajja kulumwanga Amiri afunye omukazi Amiri namala afuna omukazi namutijjisa nga ye bwakola Ssekajja naye mbw ate Amiri yafuna dde omusikazi baŋŋambako naye ate baŋŋambye bya bulimba alina lubuto mukyali wa Amiri yennyini yaŋŋambye Amiri wendi simanyi oba byeyabadde ayogera jangu twogere tebanampoowa tulumye beki afe tolaba kati mbugo bw'oyagala ne Amiri mu beki afa anti nze ndi wa luzaalo lumu musooka ofune ennya musobole omulumya obulungi beki ayina nnya nze ndi wa lumu ennya ng'ali mu 7 ng'era temulina ye mumukwata yatugambye agenda kuzaala olaba yali azaalira ku wempi bwe yatugambye naye nga lwaki Amiri wakubanga omukazi teyamukuba waliwo nno kyali wa Amiri yajja n'andayirira wano n'agamba ndayira wallahi billah Amiri takubangako mukazi teyamukuba naawe omusajja akuba omukazi oba omulaba nindaka abakuba babeera batya mubatambula baleekaana abakuba agenda kukuba Chosen Beki mwejjeemu empisi ate Chosen Beki tagenda kujja tugamba nti bamukuba tasobola nakunyega buli kibi ate bagenda mukola ebibi ate ekirungi bajja babikola ye naye teyamukuba oli naye fitina yakiina gundi Sumaye waki ofitina omuwala bwoti tewagisiima lwaki tebikwatagana ki ekitakwatagana omwami n'omukyala lwaki oli mulokole ono musiraamu golabigetta Beki yasiramuka yani yasiramuka yani balina okuba bawooye tebawooye nno nno mbu bakoze simanye embaga y'omukundi y'omuki yaki bagiyita batya gibayita sivo ey'omu balooya bagikoze ddi eyo maama nnyabo bagikoze nkulayirira nga tetwagirabye yatugambye agenda postinga ebifaananyi mu maaso awo n'okukyala yakubamu yatugambye waliwo ekiteeyi kye yayambadde Mariam Sewamala kye yakola naye agenda kitupostingira mu maaso awo ekyo kiteeyi yakirimu mu mbaga bambi ebale naye Ssekajja agudde mu bintu mbwe bakuwaseeyo embaga buli kyabugagga kyoba olina okugabanako mugaba ne mbusiraamu kati gwe manyi Ssekajja bagudde ne mbusiraamu kasinga aba afudde mugabana nombadde bawowe ku byobugagga by'omukazi alinako sheya ku byobugagga by'omukazi aba alinako sheya nze kyova olaba nina ebintu byasikiririzaamu ono yowenkoko yokumpoowawo wasibyaga jangu naye nga munene ng'enkoko gyatuwadde toyita mu kamera mukwano nkimala awo olina tuteeka awo oba olina okukutamamukko David kwatako ku musajja muyambe nze golaba banyimirize nga temuli chipusi naye ku musala enkoko ya mitwalo 5 lwaki tuli enkoko ezo zonna omanyi bwoba olya n'oyo omukazi onna alonga alina engeri gy'alyamu ng'atalyangako so Chosen Beki bambi anti badde gamba musiraamu omukyala mubanga mbadde bampeta nga muli bawoowe
Kyala waba ayina ebyobugagga bye byakoze ng'omusajja muli bampita alinako share ku byobugagga by'omukyala. Nga muli bawo. Ne baba bagaba emmaali y'omukyala. N'omukyala aba alina. Kanjira nsigalayo mu butawoowebwa. Nga njagala ssente yange. Kati ye omusajja bw'afanga ye obaako ne share. Nze kankobe zibedda nze nkola nnyo. Olaba eddoboozi lyange liba lisaakadde 24/7 lwaki. Naye nakulaba ebigambo by'oyogera owemula. Si kukyawemula ndeka. Maama wo namulabye ng'aggambako. Nze si wemula. Naye abantu tebayagadde enjogera gye wabadde oyogera ne maama wo. Maama namugambye waba tayagala kugira mbulooking. Abantu tebakyagadde. Ati nze nkola binsanyusa. Si bisanyusa maama wo. Maama wange namugambye ambulooking. Yeewala okunakuwala. Kubanga nina okwogera sinfune ssente. Ate bwe siyogere ani agenda okugula. Kati okuva nalekerawo okwogera bwe nali njogera sikola orders pyantula takyatambula. Kubanga nsanyusa maama n'abalabi. Ate nga olina tunanga package zange. Kati ogenda kuddamu. Wadde. Naye bawo ye abyagala ebyo byokola ebyekisiru. Nga yasinga obbiwoomero. Kolooza bya kisiru. Kati kyogamba biba bya kisiru mbiguza baani. Abantu nga baagala okwegatta. Ngolooza lwaki Becky yasasudde byonna byasasudde. Kwegatta. Ngolooza waliwo ekikulu Ssekajja kyakola. Oyagala Becky. Kale ngolooza lwaki oyagala Becky. Ngolooza lwaki kale bamuwasizza. Naye mu byonna yagala Amiri. Oweweere omutima. Nkuwe namba ya Amiri. Jimpe ngenda kukwagalira Amiri. Ne Becky gyali agambe nti mugende mutunde omukyere. Kyantuteko omusajja. Kati piraawo oba onoogwamu mugwe. Kati mugambe nti mutandika nti. Mugambe nkwagala. Maama. Yiino. Mutandike nti Amiri nkwagala. Mugambe njagala kwagala atulumye Becky. Kati munnange ofuuse ekizibu. Ayinza okuvuma nze ebinnyo. Amiri tavuma bantu kyemumanyiiko ekyo. Kati tavuma bantu. Naye bannange njagala oyo omusajja. Ani Amiri? Lwaki kikyakulabikira bulungi? Mwagala bwagazi just ndaba nga alina ennaku nnyingi. Nnaku ki? Alina ennaku. Teyamanya mukazi yagamba yamukubanga. Tawa abaana fiizi. Tawa abaana mmere. Kwegamba omukazi yayita mu buli kimu. Omukazi yali alimba. Eno alina abaana abalwadde, eno omusajja amukuba. Bambi omusajja ali very innocent. Bambi nga tonnamufumbirwa. Are you sure? Ebigambo mwogera bingi towaananga muntu gwakaaba. Sooka omale tuukayo obeereko naye. Singa yali amukaaba nga teyamukola kye yamukola ekyo. Singa ndi kusaidi ya Becky. Naye ku kye yamukola. Sooka onkwatireko. Omusajja njamala mugezaako anneme. Kati mwanti mweyagale nze sobola okukubira wano Amiri. Omugambe nti nze mwagala. Nemuweereza kifaananyi kyo n'alaba oba ayita. Ayita olaba yayitira ku Becky. Ate olwonzi. Mbo Becky abadde ki? Kati ansinga ki? Akusinga omukisa gw'okuwasibwa. Musajja n'ajja n'awaayo n'ebintu. Genza bameka abaakajja ne bawaayo ebintu. Becky ngamba nti wano Becky waakusinga. Nkugambe nti awo owangudde. Ekintu aki kyayinza okunsinga. Ki? Ddoboozi. Tomanyi kuyimba. Okuyimba wano nebyawano naye mu buliri mmanyi. Ate ebyo bireeta ssente singa oli mugagga. Nina. Anti Becky eddoboozi erireeta ssente. Kyova olaba alina ssente. Nange nja kuleeta ssente wamma Amiri. Jangu tewase. Kati gwe temukwatagana ne Amiri. Lwaki? Musirise nnyo ate gwe oliwa. Nja kuyiga okukkakkana. Naye Amiri n'akwagala omwagala. Mwagala. Ate ne mupostinga. Anti bye baagala. Eba postinga. Amiri akyagala omupostinga olowooza. Ekyamutuukako. Ebisuubizo byonna naye ne kamala kamutanda nankwana. Nzija ne nkugamba eggule n'olitambuza buli wodda. Buli omu n'amanya tugendeyo oba tulye ku mmere osooke weekoze. Kituufu tugendeyo okwo. Kati appointment yange emmere ya Amiri ginadde ndaga genda ne Sumaya. Neetege. Sumaya yeetege. Nga abeerawo. Abeerawo. Baabeerawo kuva Mande paka Mande. Emmere bw'oba togiriimu taagirye nno. Tontwalayo nga buli lunaku ngwendya. Olunaku wenda naye nga embala togiriimu ogwa.
emmere olaba business y'emmere oyina kubeerawo kati Amiri ayina kubeerawo naye Amiri naye kati abakazi abe Amiri ayina ssente azimba amahale gange anagasobola yagula emmotoka empya agenda kugula branch empya amahale anagasobola buno eka bwo bubiri bwogambye gwe obulina bwose obwegulira mbulina singa omusajja buba bumulemye era singa nina gwe nsobola owoowa singa mbugula woowa Amiri tali kuleva ate gyempoowa omusajja gwempoowa alina okuba nga kituufu asaanidde ate olaba nga Ssekajja yabadde asaanidde okuwasibwa muwanvu ayina akazigo mu mannyo ayina buli kimu oyogera ebigambo bingi ku ssente zange naye enkoko nkulu nga sigisiimye tekuli chipusi naye Nalongo muwulidde bwatutendedde n'enkoko agambye ew'omu okufa obufi gage gundi yabaaki Latifa ono omwana yabaaki mwalaki Latifa ono omwana gwetukola naye yali asuse naniva ali asuse okakasa bawe yabimugaana abamugamba okuddamu bimulabamu kale bannageze nomala okiŋŋamba awo wetwawukanira nze naakafiirwa abasajja aba nga baŋŋaana kamera mugamba genda olaba nze Shami mu bulamu bwa bulijjo nnyambala bwenti naye bwonteekako kamera nongamba ogenda kuzannyanga musege definitely nina okyuka kati gwe bwonkyawa olw'okuba nti nakyuse nnyambadde ng'omusege ng'ate okimanyi mu bulamu bwa bulijjo nnyambala bulungi lwaki oba onkyawa nze nkugamba weeyongereyo genda ebirala tunaabiraba nze omuzimu we guba gulinnye nga gwa acting nga gwa kamera gwo muzimu gulinnye tolina kyoŋŋamba lwaki oba weeyambula olwa siini kubanga siini kyegamba kyali mu siini n'ogimpa n'oŋŋamba nti nnakuba mulalu definitely nfuuka mulalu ate obweyagala nzanye character ereke kuvaayo towaga muwala bawama aba yabikuganye mutuufu wakoze bubi abasajja bangi bangi gwe oyina bameka sima abasajja bangi oyina aliwa senina omusajja bana omusajja ng'ayimiridde nnyo nze nina omusajja ampereza kakoko nendyako ku mulimu andabirira kwegamba buli kimu kitambula nga wenna kibala abandi abanaagendera ennyo ku bigambo bya Sumaya mujja kukomekkerezanga kakyoka sina musajja omusajja ama sina musajja omusajja wo teyajja omusajja wange gyali anjagala kati nongenda kuyita ku mukolo gye emikolo ogikola nze kyenkwagalako kati omukolo gw'olirabako Mary Bata ng'ayimba mba siriddamu leeta musajja mulala gwe gw'oli mulabako ne waliba atudde butuuzi nomulaba gyonna etaano tayajja sisobola yita muntu mu bintu bitali bya buvunaanyizibwa eyo kyali wange nina muyita mu bya buvunaanyizibwa naye nga lwaki abasajja b'abantu bo baleeta ewammwe nga togenda fumbirwayo babe bakimanyi nti tebibeera bya buvunaanyizibwa omuntu mulaba nendaba nga ebintu tebijja kukola naye ate n'ogenda maaso n'okukyala yes kubanga nange abammalidde obudde ate obudde buba bulina osasulwa okitegedde naye Mukama okebera mitima okebera mitima gwe lwoli mulaba ng'omanya oyo yali bakiggadde yali basembye siribaayo na musajja mulala mu bulamu bwange ate era siriddamu toliddamu fumbirwa nze nkyaliwo nkyalinze mpozi nga Amiri yampasa ogambye si levo zo si levo zange nga nze amuwasa naye levo zange nga yampasa nga kkiriza okukola ki okusasula byenjagala kategedde kinaki kyoyagala nga bakuwasa amahala ago nsonga nkolo eka bbiri ebisigadde ne wetwogera bwogezi esigadde ne bwataleeta n'akuwa amahale go ago kuba nze mmanyi obufumbo bunyongera naye wafumbirwako nze sifumbirwangako kati ate obumanyi otya
Ijini n'abakyali bange abafumbo basiba bakaaba na ne gwe baleseewo gyo ne bagenda ne bawanjula omukazi omulala si abamulese waka nga n'ekkanzu eyagigolodde kati ng'ongamba ngende mu geyeena kanjiyingire naye ng'ogisasulidde manye nti emyaka 10 gye ngenda obbonaabona wagisasulira byebyo nno so producer awo si wabi nkooye njala ennuma njagala kati kulya mmere ogyeko naye walonda bulungi musajja otakula tava mu kifo bajjeeko dda musajja otava mu kifo tulye ku mmere. Executive Media. Focus, innovate, succeed.